Ekitongole ky'amawulire ki Nation Media Group oba NMG kye kimu ku ebyo ebiraga omukululo gw'Omulangira Karim Alhussaini Aga Khan owookuna eyafudde olunaku lw'eggulo. Ekitongole kino nga kye kisinga obunene mu buvanjuba n'amasekkati g'Afrika. Aga Khan yakitandika mu mwaka ogwa 1959. Ekitongole kino kye kiddukanya olupapula lwa The Daily Monitor, NTV Uganda, Spark TV ne radio okuli KFM n'eddembe. 40 seconds, Abamu ku bakoleddeko mu kitongole kino batendereza Aga Khan olw'ejjinja ly'atadde ku byamawulire mu ggwanga. Francis Jingo eyaliko munnamawulire wa NTV okumala emyaka egisukka mu 10 agamba omugenzi yaleeta enkyukakyuka mu tekinologiya akozesebwa mu mawulire okuviira ddala ku byuma ebikozesebwa okugasunsula nga kompyuta ne kamera ezikwata ebifaananyi. Ebyali eby'omulembe mu industry nga tebiriimu nga NTV yeyina ebyuma kutandikira ne ku kamera zennyini nga yeyina ebyuma ebiri latest ebipya kyobola nti yayanguwa mangu okukola ki abantu okugimanya. Charles Bichachi omu ku basunsuzi b'amawulire mu kitongole ki NMG agamba nti Aga Khan bwe yagula emigabo mu lupapula lwa Daily Monitor mu 2000 kyayambako nnyo okutumbula empeereza ya Raw eri bannayuganda. Monitor was using an old machine, printing machine from India. That was, that wasn't as efficient. The coming in of the NMG enabled Monitor to have a state-of-the-art printing press. Nti olw'obukugu obwateekebwawo amawulire agasakibwa omukutu gwa Nation Media tegali mu kyekubira era nga gano gayambako ne gavumenti okuzuula ebyo ebikusike ekyaleetera ne kaliisoliiso wa gavumenti okutandika okubinoonyerezaako gamba ng'obuli bw'enguzi mu bitongole ebitali bimu. Bwengula olupapula lwa Daily Monitor byensoma byebyo ebituufu byennyini nti oke nnyinza n'okufuna olupapula luno olulala nnyinza n'okulaba ku TV endala naye bwe mba njagala kubeera sure nti kino kye kituufu ekyaddala luno olupapula lwe nina okusoma olwa Daily Monitor eno NTV gye nina okuteekako kubanga yatuteekamu ng'abakozi omutima ogutatya. Bannamawulire bano era bagamba nti enkola y'emirimu mu bitongole byatandikibwawo Aga Khan ya njawulo naddala okubangula abakozi be mu nkola y'emirimu etuuka n'omutindo. If you look at the leadership of the Aga Khan, including the university, there's a way things are done that you really know you're going to come out of this place refined or even better. So a lot of learning, not just for the classroom setting, but in the way things are done, also happens for the students who go through the education system. For instance, in terms of the leadership. Ye Chris Obore avunaanyizibwa ku byamawulire mu palamenti ng'ono yali muwandiisi mu lupapula lwa Daily Monitor ajjukira nnyo ensasula empya eyaleetebwawo omugenzi naddala ensasula y'abakozi ematiza okwawukanako n'emikutu emirala. So when Aga Khan came in, he brought in a new hope. And we saw the payment of some senior journalists improve, although it did not cascade to all layers, but at least it improved. And the editors, the senior reporters began to feel like working people. Wumula mirembe Omulangira Karim Alhussaini Aga Khan owookuna. Beka Senyonga Mulinde, NTV Akawungeezi.